Abana benkugambe bali abana basatu. Tuina Arch Brainz, tuina Dr. Wiki, tuina Bonman. Abasigadde bonna bafu. Badeo betereze bakole wako omutuufu. Baleyo kuba producer abasinga Uganda kintu kivaako. Ba promoter abali mu UAE mulekerawo okulwanyisa abayimbi bimulaba nti bakabi nga bayina abantu. Makira bako bagaliza mu ndongo ndyogu abasigadde bonna ba sapato ngatto genna kasasiro mwereri. Tebagaliza bayina emitima ejenge jige emitima emibi. Bachulya abana abo babi ugano tunulya kasasiro waba avubuka abasinga bonna. Bayina music mubi be bali coding mu studio bubi be bafulatinga beat wano mbagamba ndi bana abasajja babalwanyisa tebagala muveya temugenda kuvaayo ko mume nyini bali nga bayiwamu amazzi mitweja mukuba temuwulira babagamba ndi ulya ba mukasoli galemera bamala muokira. Yes, alright, tubaniriza mwena awatulawa ku the broadcast obagite K-Fash Uganda nga bulijjo YouTube channel gezako kubanga tukwasaganya ensonga enjawulo ne mukasera kano tuba tugusogezako kubanga era tukikwasaganya ngawe tutera okugamba tivere tulina gwe tulwanyisa ne tulina gwe tukolera kubanga tusinga wabula we are the best in the system simply because we got what to do, man. Ne mukasera kano mbanzi gusogezako kubanga mbakaka ensonga enjawulo ngawe twewayo kubafe kubanga tugattako buli muna Uganda wali yenna tuba tulina okumugattako naki ekyo kyali bampita K-Fash Uganda nja kweyanjula nga bulijjo. K-Fash Uganda, the alien skin of Dubai, the Bobby Wine of UAE. Uliwankogera nseka mukubakanyiza banyi neto nina kyakikolera bano wene yanjula abandi balina amannya agakanga nange agange agakanga toyina kyongamba naye mu kizimbe saaziro ni mune kabaka the rapist, the biggest, the aliest, the dangerous, the ali buli kimu bamuyise Arch Brainz the underground king. Weyajulira batwala ku the broadcast Arch Brainz obakabi the underground king kitiwa UAE rapper finest studio mulala okulekanga nzenze ninga wendi waneno ku broadcast ya kabinyo ndagala nezira mune mbagamba ati mukusoka nali manyi asaga bakalu yasoke mirundi omukaga bala wa champion ogwe bulaya embe yendongo fuka malaya ogamba tomanyi byenkola tobimanyi newe galira muri fe tobimanyi bazoleya onda babubi nange nkula babubi byenkola tobiduko ja kubera yo Leo Arch Brainz the underground king. Nesibyo kwa K-Fash Uganda over the broadcast kubanga tugezako kwasaganya ensonga enjawulo ne before nga tunabagenda maaso muwulide agezezako kubanga akweyanjira musajja muyimbi atenga wangalira mu UAE wano watambuliza obulamu bwa muno gezako kubanga akwasaganya endongo najibunyisa amawanga gonna Uganda in particular mumutegera bulo ya musajja wa amanyi wekituka ku rap abasigadde bafukamira kubanga ejjajja babayimbi mu UAE nobody say nobody gambayo ne before that nyolo bachukizo mkutubulo kutekebwa mwesimbi abaliri beauty parlor go enetago kubanga osibe mvire etago kubanga okola ko makeup bakola kenjala bekwate basangibwa mwaliga emabuga Madina supermarket oba opposite Judy Paris hotel wasimu basement yao bajja kuba bakola ko bulungi nnyo ddala teka bagaba bakuletedde bipa bingi go enetago kubanga surprising omwagalwawo beauty birthday oina baby shower oyagala surprising mama wo tata wo mwanyoko muganda wo baby wo sister wo bakubire ku namba yabere awo wansi bajja kuba bakola ko bulungi nnyo tusumuludde ndine rapa webisera wapa wo mkasera kano wapa wo mbisera byo maso wapa mbisera byayita kabaka Arch Brainz the underground king awule linyalo linyumira ngati ndi wakabina ndaba kulembera abana bakwemera kitegera nesi yokuwa mganda wange so mululimi tugera tambulira nnyo mu ndongo simply because nti oli musajja muyimbi naye mukasera kano njagala okumanya endongo ya mwetuse wesawa zino kuba I remember nakukyazako kutya nemu nga nkyaliyo naye munaye ngembera bweteranga boyimanyire regardless we move nagenda nekugamba nti oli wina ate bakugamba kyokolanga kiganyi emerako kuba ogenda kuba one day kati mu UAE wane ekintu ekiriwo twasalawo tugobe buli kasasiro yina abayimbi b'ekisiro mu UAE era buli abaana takokonna ekintu kyawano twakola ki twabagoba ndoza mwala waluli naje nembagamba ndi waliwo abaana bakubisa obula nga si bayimbi temukyabala bandowooza abo ne tubajjawo obakasha bakyalemeddewo tubalaba ku video kyawulyawa era bujja bafuna emirimu luli bali aido bafuna emirimu babeereeyo kati abala ojja balaba abana bagenda bakupa ku nyimba z'abantu e Uganda ne bajja ne babituusa ebigambo naye ebigambo ebyabatwala byakomawo kumbe mwe mubayo mu maaso eyo nga mubalaba nagenda ne bagamba bazukulu jajjambala empozi ngambye wafuna video ngambera mbagamba abana bano bafala babakozesezza
bano babuli badije bano obala mumbalaba ba promoter bano mumbalaba abayimbi bano nabagamba nti ba promoter bano tebagenda bakola ekyo kimwagala kukola era tyasobola nabo benyini banoonya sente ali namwe mwagala sente ate bagala kulaba nga muri ku top bagala kubalanga muri wansi nga bo babeera waggulu ate ekitali Uganda ebyo birala promoter akuwagera gwe nofuna sente n'afuna sente awo nyiri bwensagala nsokenze gye kibuuzo mu byogedde nti oyogedde ku ba DJ ba wano ba promoters lwaki industry eno eri more dominated by DJs and promoters atenga yonna ensi yonna zetugenzentambulamu ba seasons gender but always artists on the top then followed by DJs and promoters okisegera naye it's a reverse here in UAE nti abayimbi wano mu UAE mulemereddwa okubanga mukolerera okubanga mutopinga chat list nti ba DJs essaawa zino when you speak about artist mu UAE oyogera ku ba DJ kiki ekigenda maaso ekintu kino bobo ojjukira Bobi Wine yagera n'abagamba nti yabeerangayo ng'ayimba naye ng'abasajja bangi bayitangamu nga laba tebamuwa chance kutuuka nga bamukuba enkokola naye nga wattabbo n'abagamba naye wenna abanze ndi mubi kumakalo bendi amwamuwuli n'avayo paka kati ye mukulembeze ensi yena kati gwewe ekitiibwa buli muge kuze kigwerabirako gwevunamira naffe waneeno olw'okuwagira ennyo Bobi Wine n'okumwagala nze Bobi Wine lerinnya wano yabalemeseza okubaga mugenda kutokola kwa mumwali yalinnya wano nangwa mu kifo bwati Bobi Wine nawulira nga mpadde obugaga n'eggolodi okuva olusidangamu kuba bubindozi era mundaba ku big time zinganse ne mundaba ku the broadcasting anzize kwa wankyaza ku mukutu ogwo kigidde ne mundaba nga nzize kati sawa zino mudangi je steppinga muntu buli kintu kikola tugenda mu maaso nti bana abasajja bo benyini balwanyisa bayimbi ba wano mbagamba nti bana abasajja babalwanyisa tebagala muveeyo ate mugenda kuvaayo ko mwe nyini bali nga bayiwamu amazzi mitweja mwe kuba temuwulira babagamba ndi uli abamu kasoli galemera mbamala mu okiramu wakitegedde kigamba wano omusajja Dr. Wike wamujikira mvuga wano gwamwachaza ku mukutu chali wange nnyo yakola wano EP nekwata bweti omuntu najjula kyo ne floating awenzija tugenda kwogera ku EP actually naye before that nina kyenjagala okumanya bubi bwammwe kubanga temina production mulungi abalemeseza okubanga you compete with these patterns okubeera nti basobola okuba kati kuba essaawa zino tugize tugaane tu enteringa kyetuyita festival season nti essaawa zino abantu from all over the world but traveling okubanga bagenda for vacation zibiki and what kitegeeza obubaga bugenda kuba bungi tubasuubire okubanga mu performing ako kubanga tukize tugane performances za mwentono nyo mu UAE wa kati ekyafu twakisusa international kangatireko ne kino abayimbi bangi abaleetebwa season eno ebivulu bingi mu UAE wano okuva e Uganda naye ku chat seza katimbibwako sinalwako ku bayimbi bange bemanyi wano mu UAE nado golaba abayimbi bano mu UAE golaba ababaleete okuva e Uganda ebivulu bijula oba bibasala promoters ba planning abubi bibasala ebivulu bibasala era abotunuli ababeera mu bivulu byalako twagala nnyo okubala visa twagala kubala visa naye ebintu byabwe bibasalya ddala otunuli omwana Dr. Wiki yakola ekivulu kye kyajjo ne kikuwako kiti kati bo baleeta omuyimbi okumujja e Uganda tiketi bwagenda okusula muvugira mu motoka kuba bamanyi nti abayimbi abava e Kampala balimu ennyota y'okutula mu motoka ez'ebbeeyi ate ffe muno metubeera mutusula mu motoka mutukola ki byonna twazifuula sapato wano mu UAE okitegeera kati bantu boy bava eri nebatuuze mu motoka eyakabi nga bo babamalayo abamumali abamu bagenda babasasudde boga mujja Dubai tuba tubalaba baba balimbi bambi ne bajja abasajja batosa ku street batambuza bigerembu mbubalamba mulambula biki okyulya abayimbi tumuve Uganda nga tumanyi muli bakabi ne muntu ko ne mwerabisa namwe benyina abayimbi abave Uganda kyogamba okulambula gyotagenda nga ke bansole baleeta amaalo mutwe kwateko bali mu busapatu abalala bali namwe wekwateko musobola okuba endongo etambula endongo yaffe tujikuba kati bo lidako bo n'amaalo gaabwe bakubye endongo negezako kubanga penetrating balese n'okutambula mu nsi saba mpulirize underground king baba jalo akubanti sirwa kubanti balina hit baba jalo agama nasobola okuyimbira emitwalo osobola okuteeka mu muntu center atalina hit osobola okuyimbira emitwalo 2 bakuleeta ne babira ne babipika mu kilabu yawe nakoguma kitakunyumira okikuba lero kikubengera mpaka omuntu agamba jowa ye sabato yange tojitwala sabato yange tojitwala otwala ne bajja batuwemula ngoli mvuka yalimbe byekisiru oyo namugoba mu bintu ebyo nangamba tata nsonyiwa seddanga mu mutegedde oyo nangamba mbadde sikumanya tomwogera muleke katuna bakati kyembagamba nti bapromota bawano bebalemesezza mu abayimbi okukuba abakabi kuba mukubye hiti fe tukubye hiti bane nga kubye hiti noli omusajja wa mu Uganda gyayozaamu
nako kino kye bayita bayoza mu kyogere ndio kudugaza meza ngende ko kati batuozanga yakubya kati kuba mbona yafuuse mukulembeze bwe mpulira bakole ebintu bya bagende maaso kuba mukulembeza tugamba nti atakola kitokola ki pamuwa makuru kati tumulekane nga fetumanyi nti bibi akwebulisa kukoma osijja kukomerera abantu beje bali baganda beje bali bagende maaso n'ebintu byabwe yengo mutufu tumumanyi kakati ekiriwo ekya UAE bapromota tebabagala mufune sente mu abayimbi bapromota tebagala muveeyo otherwise bagala baleke kuulya nti mu UAE mulimu n'abayimbi bapromota bagala temulina ndongo endongo ate kati abaana beno babeeno benyini bewandikira abaana beeri kati ku byonna kyekifu peni yamwe balema okutula mu bulungi oba production ye mufu buli kimu kati kituufu wano mu UAE naye bano abasajja be balemesa abaana ba wano okuba endongo kuba bw'okola oluyimba ddima lyakukoledde oluyimba mumanyi asinga Uganda original mukirabu oluleesi olutaddemu dijaganye tukuba oba betagayo bochi kakati goyagala bakuga buli producer ye Uganda mubocha bochi tuwandika ennyimba ez'ekibi ne balayit abasinga okuba abakabi Uganda bawandikira abaana ba wano naye ne batwala ennyimba zaabwe ne babagaana okuzikuba kati ne bajja kuleeta omwana ali eri awe mola simanya gweyogenda ne babikuba waneeno babbo baagala bo be babeera kuto ate ffe gyetwaga nawe ogimanyi buli omu alina ssente okyegedde wano e Dubai buli omu alina ssente oba promota nawe omuyimbi olina ssente kubanga nagamba nze tebankubisa bulanga era nemumanyi nze kati ojja otya onkubisa akalaawo era mwabiraba mubiraba naye ffe kyetubagamba nti bapromota muleke abaana bakube endongo zaabwe mukube ku music waabwe mutukubira aba Nigeria mukubala mubeera mu bannayuganda munembu be batunda kati ate be batunda abanywa omwenge bannayuganda mukira abo mulimu bannayuganda mumugenda mu bannaygeria bakuba music waabwe ne wabatagira ki newaddeka tokubayo lwaka miliyoni tokubayo ba Good Life tokuba Bob Wine tokuba Arch Brainz mba tokuba bannaygeria achoka abanywa omwenge oba n'abannayuganda baba mwana kale gwene yakatoyuka ku Kaifashi Uganda the broadcast nyogero kwa kubiza okusubscribing okuleka omno kumiso mkuluna lile natagumanyi agere maso kubanga yeyongera okumanya kubanga tewayo kubanga tugattako ku muna Uganda munaffe ate birungi biri wano n'amazima kubanga gageza ko kunwanga gasasanyire ensi yonna beranga wekumirako oyogere ogenda maso n'okumanya nkyali ne kabaka the rapper mu UAE atyasinze jjajja w'abayimbi eyasokawo aliwe sawa zino era aliberawo mbisere bijja maso bamisa Arch Brainz the underground king atayina mugambako wadde so Arch Brainz tugezezako kulaba abayimbi wano mu UAE nganze personally I witnessed some of them and one of the greatest artists among you people mwenna muli bayimbi balungi of course my friend one Dr. Wiki agezako kubanga akwasaganya ensonga ye wano mu UAE omusajja gwemanya nti asizo okuwandika ennyimba empitirivu enyimba 13 mu mwaka gumu tekiyita kya muzannyo so ennaku zino abali butoola ebabega kawo yavaayo okubanga alelizinga EP ye EP gweno yonna abatakimanya ali yatwaba ku the broadcast bakiyita extra plays okuba okompilinze kyetuyita album eyo yinza okusalawo nogaka nkole nyumba album eriko enyimba 32 oba enyimba 18 then wabawo kyetuyita extra plays zezo zowulira kiseera sinasera okuba ku nyimba 4 ku nyimba 3 n'omusajja yakwata enyimba 12 n'aziteeka mu extra plays that means anti nga abakakasa abagamba nti olwo bali abawoza tujja munatuuka ddi omwana ye yakugambye ekituufu nti yazze era mu kizimbe mwali era n'abalaga ebikolwa okiwulira so tukyali awo munatuuka ddi gwoli wano si Dr. Wiki twakatandise watende sawa kale mumbeera twabala bami mwagezako kubanga mujja ne musupporting omulenzi ono ku EP ye ku Dr. Wiki. It was a successful show. Abantu bangi bataninga up omwali ne boss wange Lili Beauty Parlor yaddugaze meza kama wangu oyo mwagala nnyo lwakuba akasere kabawo kutuuka mumbe ye boss wange nobadde gambayo. I salute you Lili Beauty Parlor mukama wange nkwagala nnyo era asaba mukama akuwa ebisinga obulungi webale kubanga supporting era nga otubeererawo mu mbeera zonna ku mukutu gwaffe guno the broadcast. So twalaba abantu bajja banja bayimbi banja actually benalaba ku lunaku olwo bataninga up for the love of Dr. Wiki naye
unity eno bwe mwamala show you people scattered twali tusubira abayimbi bawano mu UAE okubanga mugezako kuno okuniting wamu okubanga mwewa ku magezi endo mugitambuza mutya okuba tubasubira okubanga mwenna mwali mugenda kwatira wamu mu promoting ezimu ku nyimba ziyata ku lunaku olwo naye ate it's unfortunately temwageza okubanga mukole kintu ekyo tugeze nti majja kusunga busunzi mwana wa mama leso nyogera ku kintu ekyo majja kusunga ku share mu namwe ku kintu ekyo nagenda nengamba abazukulu bange abo nti wane UAE abantu abagaliza mu ndongo ndyogu abasigadde bonna sapato ngatto byonna kasasiro mwereri tebagaliza bayina emitima ejenge giri emitima emibi okyulya abaana abo babi ugana notunulya kasasiro waba avubuka abasinga bonna bayina music mubi bebali recording mu studio bubi befulatinga bebaba kuba ebintu ebitategereka bebayimba mbu bebayimba ebintu ebitategereka oli awe mwana nene obantu no bakola ebintu ebikisiru bingi kugamba lyrics zawe teziri up to kumulamwa ne bajja mu zine motoka ziramboji najitulamu nakola bwati ebigera atadde wabwere ebintu ebimatchinga ne byayambadde na motoka bakwata shoza milioni 10 bakwata shoza milioni 10 batunda bonanga bafala tebategerera koddala babuulire komba mimwane babiranga embuze ennume ulide bati tebategerera kodogera no banyonyola ekintu awo kati ogera gamba nti badde mu busona ne boogera nti lwacho oleta oyo gayi wacho oleta oyo gayi kusho sebonze okusutuka ogenda mu kilabu nga bampise nsitukira sente era olabanze ku kivulu kyo muganda wange obo nokubanga oli wakabi zero nokujja ku show ya Dr. Wiki namala kula nti omwana wakabi ebintu bye birungi lyrics tawemula ayimba ebintu ebituufu message ate nga bintu ebyo muno mwana so kuplaying olimba ne mwana wo nalulya tutidde nika dobakuli omwana oli mukwemula adi che nene obento Dr. Wiki yavayo nakola list ya ku offendinga Dr. list je yakola ya ku offendinga list je bweyajja wanene okukola list ye bambi yali asanga wana bayimanga tuza red sati ya black n'abawe before nenga erinnya yali ngali bulira naye kati kuuno bwe yakomyewo namanya who is the underground king the underground nemugamba oli wina ega akiriza nagambo ngokyusa amalobozo oligazeza bafana okyula nengamba kano kawereza buli anafiye ku mutima lemerako embeera ne bwekuba sama lero gwinta nenche jja kuba sama tolidde nenche akawunga mutama obuzima muve ngombo ya kadama Uganda ya lero wasigala talama aya mawino mutima gukaloba nga chuma gwali ewala wanika wagula anti Dr. Wiki Arch Brainz ife bakabaka bawa basigadde majiganko so kate enamba esooka ne mpaka ku 10 zonna mwaze wadde temukyali bayimbi wadde n'omu abayimbi abasinga kati waliwo abayimbi abamu abampise ku kivuli ku show yaabwe naye kambasonyi kantwale opportunity eno okubuuza lwaki industry ya UAE eno eri mostly dominated by men kubanga sinaba kubanga nvayo ndaba ku bawala abayimba muno actually ever since I started wala je buli eyo lwakubakali bwebamba nnyo omunyingo witiza okwebamba binyuma omwala ne wetiwula n'okola ebintu ebitasaana mu bantu ate abantu sosiyete gy'abantu nti bababuulirira ba artist banno nti bababuulirira ko babawaana buwanyi nti oli wakabi nzoloba sivaayo okuwaana muntu nga simaze kulaba kyakabi kyakola era nze okuvaayo okwogera ku muntu aba wakabi kati olaba ababawemula nze ngenda bamala mu Dubai tebajja kuddamu kuyima bya kisiru okyulya ogambe mwasigaddemu abayimbi babiri twagobedde ddala gwere Dr. Wiki okimanyi bagenda kulaba sheno naye ogenda kubadda abayimbi kati essaawa zino abatradinga mu UAE bana sijja kwogera bugezi namwe mukiraba okiregedde mukiraba mpozi waliwo nono yayimbe ankwatibwako ekisa yanfaako ani oyo Boniman tekimba wa hitmaker yakubye akwatibwa ekisa yanfaako ate nageza kuddamu okuwulira kati oyo ate yazikiza oli omwana yayimba oluyimba lwe bayita nene oba ntono sijja tulakubye video ye bwate olagikubye namukuba hiti bamukubye hiti nazikiza video nti bazze kujogera nebogera ku yomwana ate tukyali awo Dr. Wiki najjayo ate wona n'ababikka okyulya bamala babikka ne bankubira ku alo ebintu nga bitabuse kikyo yinkira waawo ne magamba oli wiina n'osumulula olya nyozeramu ezigala chati kakati ageza kwetubala abayimbi bawano kati basigadde bona teko kyali bayimbi wano abayimbi abali mu UAE tutambula bakati abantu aba kale gwere akatoyi bakude broadcast tukyalina omukulu Arch Brainz underground king agezako kunnyonnyola ensonga lwaki mu UAE temuli bayimbi and agambye UAE music industry
ekwatibwa abasajja babiri ye ne Dr. Wiki okugezaako nga badomine naye simanyi oba banabiddamu oba ebigambo bino anabiddamu nga nfunye omuyimbi omulala gwenkyaza wano olunaku olwaleero. So mu kaseera kano nyoba okujjukiza n'omukutu gwaffe guteekebwamu ensimbi abaliri beauty parlor gwe neetaaga okuba nga osiba enviiri etaaga makeup wamu n'enjala tutambule wamu era ne liri surprise parlor beauty oyo watabu goba neetaaga okuba nga bakolera birthday weetaaga okusurprising omwagalwawo boyfriend wo girlfriend wo sister wo maama wo wamu ne baby showers bekwate bulungi nnyo enamba yaabwe eri awo wansi bagenda kuba bakukolerako bulungi nnyo bw'oyagala omukolo gwo gutambule bulungi nnyo ddala basangibwa Mariga wansi wa Madina supermarket opposite Judy Paris Hotel wansi mu basement kuba ku namba eri awo wansi buli kimu kijja kuba kikutambulira bulungi kyali ne Arch Brainz the underground king bapitaka ifash Uganda straight out of the exhibit Uganda to the world the alien skin of Dubai the Bobby Wine of UAE Arch Brainz ensonga zino njagala tubeere nga tuziklarifyinga bulungi nnyo n'ebyo omwana oyo tulaba mu UAE wano yali abagadde okuba nga atambula mu nsonga z'okuyimba oba eyeegomba okuba nga ayingira music abeere nga agezaako okukimanya nti kyajjamu either kyangu oba tikigenda kuba nga kimwanguyira kuzibu ki bwe musisinkanye mu mbeera ya music wano mu UAE ebukyaba bw'ogamba nti embeera eno twalibadde tukuba music n'atambula n'ewaka nti ono leya ni UAE naye olw'embeera eno bweti ne bweti yekyalemesezza endongo yaffe okuba nga etambula bulungi kati endongo eya UAE abaana benkugambye bali abaana basatu tulina Arch Brainz tulina Dr. Wiki tulina Bonman abasigadde bonna bafu baddeyo beetereeze bakolewako omutuufu balebe ku baproducer abasinga e Uganda ekintu kivaako bapromota abali mu UAE mulekerawo okulwanyisa abayimbi bemulaba nti bakabi nga balina abantu mwakiraba ku EP ya Dr. Wiki mwakiraba ku gundi yange ya Arch Brainz ku Santa Fe mwandaba kakati eya Bonman neje mwali mwakola ki mwalaba abaana batuwagira nemmwe mwennyini mwabalemesa endongo yamu mwabalemesa endongo yaffe mwe bapromota ba UAE kuba mubeere oba mwagala sente abaana mubabuulire ekituufu nti mufuna bwezi nabo bafuna bwezi nete mubakuba nkokola bakubira mujangu mu office yange nawe jangu mu office yange gwajinjala ngende mu office yo oba namala okujja nga badde erimba nkwatibwa ekisa mpaako nga dabu byoddamu kuuza ebyo tukwatibwa ekyo tukole mukole ekintu ekibatwala mu maaso mukwate kuba namwe mufuke ekyokulabirako mu UAE. So obuzibu bwe musinza okusisikala mwe nga ba artists wano bwaba promota balwanyisa abaana baamu muyina ekibiina kibagattira wamu mwe nga abayimbi mu UAE tuyina ekibiina kitugattira wamu naye kati nga kikulirwani ekibiina ono kikulirwa anti ena association kati tujja kikozesa association ebatwala mwe nga wano mu UAE musobola okugamba nti ekulibwa Arch Brainz nga chairperson yasinira oluzinga ono omukulu Dr. Wiki ngono abayimbi abalala bangi so ekibiina kino wa association yene batwala ekulirwani kale mulina ekibiina mwali mukeddeko ku maca ne mutuulanga abayimbi ne mugamba nti kati obuzibu bwe tusinza okusisinkana oba challenges tusisinkana mu UAE fe ng'abayimbi ziri bwezi ne bwezi obuzibu nga bwogale nti bapromota mwe kenyini ne mwesitula kuba of course abayimbi muba mumanyi bapromota ne mugenda ne mutuula wansi na association ya bapromota ne mugezaako okuteekawo oba ne musettinga precedence nti abapromota mukikize mukigane nti bwe muleeta abayimbi from Uganda nga baze okuperforming wano mu UAE at least mugezeeko okuwerekezaako ennamba y'abayimbi wano mu UAE bweti ne bweti mwale mukigezeeko kati kyenkugamba kati bapromota obagamba oledi bweti baagala kulaba mwana ng'avaayo buli kintu kigenda na nkolagana namwe kanyinyi abayimbi mu UAE muyinza okubanga enkolagana yammwe nga kuba nabo bagamba mweraga mumanyi muli bakabimbo ate temuli bakabi abayimbi bawano tuli bakabi kuba si batuwa bigambo bya promota tonkuba edda si batuwa sente okitegedde ye kubaba promota tubamanyi enkola gye bakolamu gye bayingizamu gye bafulumamu byonna tubimanyi okitegedde naffe tukola sente enkola gye tukolamu tufulumiamu gye tuyingizamu tukimanyi tetuli bubi okitegedde natuyimiridde akuba tetuweraga naye ekiriwo nti abayimbi bawano bogamba gwe kyentudegamba nti wano tuliwo abayimbi basatu abasigadde nagambye bamale beetereeze kuba tebanakufuuka bayimbi nti waba ku show ya Dr. Wiki ekoola UAE yonna naye abayimbi abajjera wala bameka walaba abayimbi basatu ne balaga ekyo kye balina abasigadde baliriddawo fena tulina duty tukola ekyo tukola emisana twafuna obudde nitusobola okujja tuva wala
naye twasobola okungana ntujja abayimbi abalala baliwa mwalabako kigeza ninga ekivulu kyafulute nkikubako bwe kiti abantu mwalimu abira naye twebuuza abayimbi abo bajje balinga bayimbi bamuno baali kiki kye bajja ko batya bategenda omwana agenda bakubako alaga abantu kikyayina kati yalaga abantu ki ye kyayina alaga audience nenga nemusaba negaba nemukomeewo netuperforming netugamba tukomeewo nebaddemu ne batusaba era wano babogera ku bayimbi omuli teri muyimba jwano nga tamanyi ekujjako na gavumenti ng'oyo si muyimbi era omuntu yagamba mutamanyi oyo ataba muyimbi mpozi nga yazze eggulu kyekiri kyegamba nti bw'otembeeyo endongo ofuuka malaya ekitegedde kakati wano abayimbi bawano bamugamba nti abayimbi bawano bakyali baana ekigambo ekyo kyoyogedde waliwo abayimbi be nakyazaako emabegako eyo wano waliwo omuyimbi omu Dr. Wiki n'akigamba munne nti gutambula kukuuma ogenda oleekaanira abantu toli muyimbi omwami yavugira mu studio bayinza okukunonawo nga abantu batembeera ndongo wano kati olamanyi abayimbi bawano UAE tebasobola nakunsemberera kaawo oli mubi tebasobola gobagamba buli aneewulira bagamba buli aneewulira ajje twabike tulage audience so Arch Brainz mugenda kola mutyo okubanga mumalawo obuzibu buno okubanga namwe musobola okutebanga mutimbibwa ku banners ezenjawulo ez'abayimbi abagenda okubanga baperforminga oba performances zonna ezibira wano mu UAE kati nganze timbwa ku show z'abaana abasajja abeeru era performing byoyimba babitegeera nyimba luzungu ate ndi mubi nnyo mu kuyimba oluzungu kugambe wano atammanye badizinatisi gambe nze nkuba oluzungu nange neetya ngenda nembeere abamu bampita Uganda ne Snoop Dogg. Yeah, you can't do Snoop Dogg, no. Call me Arch Brainz. Yo. Go the movie. Arch Brainz and the King. Babele ne budije wabo bo balimba limba. Babe no batuno ne kakala bakano. Kasajja no bali ne kakala bono. Najja wali nakola zi interviews okola ataddemu miliyoni 5 mugamba. Tuli mu UAE tulaba tumanyi buli kimu. Baki mutuyimba. Ngwata iPhone ngende wali ngwate motoka eri njitule munjigule bimwagala pete kyo global kwateka video ngo tuddemo malove feno tugenda ntuzugulira ddala nezibera zaffe tuzivuga ne tuzigabira ne tutigwa n'abakozi bwa kati muzikoze balula batudugaza meza kuba mane tusane tuva mabatu bamukudugaza meza sende ziba zijja mujja tuko so bana Arch Brainz osubirawo kuba okukwata endongo y'okugitransferinga ogize wako otandika okuyimbira ewaka oba obulamu bwogenda bumala nga oyimbira mu abroad obulamu bwange sikumala nga mbuyimbira muno ate sikumala nti nga mbikolera Uganda wabula ate nina gye nnengera eri ewala ewatali wano so birungi ki byosinga okwenyumiriza byofunye mu ndongo endongo njenyumirizaamu gifunyemu ebintu bingi emikwano family ebyobugagga ebyakabi hoteli wano kirabu ne mujesa sula ate teriyo mukyala gwesitamanyi teriyo omwami gwesitamanyi teriyo mwana muto mukulu gwesitamanyi ate teriyo beeru abo besitamanyi lwalo advertisement za wano ezisinga ez'abasajja abeeru zazikola boba waliwo kampani gye bayita Baskin Robbins Snowman keke gyolengera ezakola advert eyo ninesasulwa era bwoba ogitunulidde booti nologo zenkola muzimanyira muba muziraba muli video je ziri mugende ku mukutu gwa moteke mugenda kunda ne wali muyimbi ki wali basayini mu company nene wano era goto gamba muyimbi ki wano gomba nyiye na tewali kada bamule bagala nnyo kwasa kubalaga ndi tuwa tusidise kwano babola wano babologa bamika bola batukyaza ku mikutu mwe tuli batumanyi kintu ki kyoliberawo mu bulamu bwo kyotali erabire kyali kikutuseko bukyango tandika music chodda onogamba ne incident yona ere kutuseko mu ndongo ne wevuma ekyaji kuyingiza iyo muntu okuyita ku show adowa ku mulyango nagamba nabwa gundi agenda kujja ina sente mu mugamba sasulu chegete ngabashimanyi oli artist kati nomutuka akapanze nze ngene okujja nze nyangiribera wali eri sijje bamala kunkubira nokubira ntudde mu motoka nongamba ndikubuza ebintu yange sibe bino ebyabano abalala abayaya ebibakola kya nga nsindika abasajja bange mugende mulabo ekyo kibeera kiriya okitegedde sikwata simu nga ndi mu studio osobola omujjako tewali buzibu naye nga gwe yakatonyako tukyali ne kabaka Arch Brainz the Underground Kings naye nga bakyamukubiddeko agezaako tuwa olugendo olwa music biki byagezezaako okuba nga afuna mu ndongo era nga tunyonyola ensonga lwaki
endongo oba endongo y'abayimbi ba mu UAE egezaako kubanga erinyulirwa abantu ab'enjawulo mostly ye bayise nga ba promoters. So obadde okyatunyonnyola obadde okyatunyonnyola worst moment gye wali ofunyeko newevuma endongo kisinga okuba ekibi ate nabo bennyini baba kimanyi ali n'amaani n'okwata ekkubo ne bagamba nti ate bakozi baze sigenda yo ebintu ebyo ekisiru ebyo serabisa naawe najja nobasinga nebagamba novuga n'ogenda omala ovuga n'ogenda ovuza amafuta g'okujja ovuzezeeyo kati ali nakukubira jajja nga tulabiseeko leero story ki kumbe wabaddewo ne bakubawunsinga bo bennyini nomugamba ebintu byammwe byemukola ebikisirusiru temubimanyi kwegamba baba bakuyise kukulabisa nimugamba mubikole bali bavubuka bannammwe bemwamanyire okuzanyisa abatamanyi kiki bakola ki oli wakabi yeetereeze pozi waliwo nabamu abatubba wano nakuyita nagamba baku bintu byonkozeseeko kunina show nobimuwa ate namaana bimutwalako banabibuzaawo nagamba nti mwana gundi yabitutte kati tukoze tya mwana ate kati gwe bibanje gundi tulaba nti ebintu ebyo mwammwe mwetereeze bikolebwa mwammwe babasajja akwatawala kujja kubalabisa naye mubimanyi we mambyogedde aye tubiteekamu ssente bukadde nga 67 ate mwemwagala mubitwaliye ku bwereere namwe mubeere bamazima kuba twagala balabisa kuba muli bannayuganda bannaffe ate nga mukola mu makiraabo. So mbeera kyesanyu gye wali otuuseeko nogaba bukyanga ntandika kuba ndonge eno moment empadde essanyu n'owulira ng'ekwenkaleginga okuddamu okuyimba again and again. Ye kwe kukuba oluyimba lwange bayita Dugaze Emmeeza omukazi kwe kujja najja ku stage nankuba akaama nampa obukadde bubiri wanje neroza nti ampadde kanamba kasimu okwanjuluza bwe nti nga ndabako bupapula bubiri obwa UAE bono kumi nandeeka mu nsawo nayimbanga kasagala nakumala ng'owulira omukono ogumu guli ku nsawo kati nereka muno kati obwongo bwange ne buŋŋamba nti enkya buno bukadde bubiri bampadde kagende mpikuŋanye batali bange Dugaze Emmeeza mba ntambula mpita wano ku hoteri emu eri awo nansanga abantu bayitirivu bakubyeko nolaba omuntu ava mu mmotoka ndaba omukulembeze Bobi Wine n'omuwoli haaga nemuwali haaga namuwali haaga nawulira amaanyi nempulira essanyu sente ze mbadde ngenda okulya nafunirawo obwongo buzikozesa amangu ago nabuzikwatirawo sente ezo zennyini kwekugenda eri kwekusuulira mu sente ezo nnyini zebampadde agenda okuddamu okuduuka eggugala tunagezeemu okuddirira. So Arch Brainz eri atulaba omuwagizi we yenna atulaba ku the broadcast olunaku olwaleero yetaaga okumanya Brainz oli musajja mufumbo olina omukazi wazaalako bakutererewo ebintu bibiri ku mmeeza studio n'omukwano tonalagira Arch Brainz bakutererewo ebintu bibiri ku mmeeza biri playing scale studio n'omukwano mu mukwano kikyetugegeeza okimanyi kyetuba tutegeeza omukwano of course tuli bantu bakulu tumubaamu omukazi mubaamu ogwepica waagwa ne story biki kati babikuteredde ku mmeeza studio n'omukwano omukwano gwagenda wala nti kuba omukwano guno mwetukola family okitegedde mwetuzaala abaana kuba tetujja kubafiira mu studio so osulawo kaali yali ogenda mu mbeera ezokuba otukula kati ogeze mu mukwano osuubira kulya ki omugwe mugenda okulya omukwano gwo ogulaba tundi abasajja bwe bakozi Uganda bayimbi olaba oli yalaluka n'agwa eddalu kumutwalako mukazi nga alina buli kyabugagga kyonna okitegedde owokubiri n'ayimba mugaga n'ayimba agenze omulala n'atugamba nti mukyala wo abanga yeekyanze omuzanga mu kisinga nemukola ki nemwetereeza kati golowooza lwaki bonna baalinga bakabayo bati n'akugamba bw'atyo kitegeeza nti omukwano gwagenda wala era singa ladies you're coping man singa tewalina mukwano mama wo teyali kuzadde kitegeedde ne taata wo naye singa teyalina mukwano kati batubaddeawo nga tetuwera lwa mukwano sente zino bagenda tuzaa twali tetulina sente tuzifunye mu bukulu muzikola bukozi tukola nkole naye ate omukwano gwo buzali bwogulina so bw'okuba toki maaso weerabawa mu myaka 3 egijja mu maaso kati Arch Brainz Underground King nerabanga ndi wawala nnyo okuba n'okufuna bwentuuse ate nerabanga ate industry gye tulimu si gye nina n'okubaamu wali obaddekawo mu studio n'okuba oluyimba nawe n'odda ebbali n'ogana naye bino tebinyumidde
What was your take? Naligenze ko mu studio musajja nenjukuba nabye mugamba okola sibya kala nkola N'oluyuwa. Nende mulekera neze mulekera. Enyi wonozi mulekera. Zonna neze mulekera. Nali nesala nga tukwatagana nga sina buzibu bonna. So luyimba ki mu bulamu bwo wali okubiyeko nga nawo ddawo n'ozaamu earphone matu n'oluwuliriza n'ogamba ntufuna kuba toni. Nakuba struggle is real. Ha? Nakuba struggle is real kuba buli kyenakuba nali nkitegeeza. Oluyimba olwo nakuba struggle is real. Bizana nyimba zange nnungi ni nakuba struggle kuba nakuba part buli kitundu kinali njagala kusaidia mama kusaidia y'abatoba abawanavuka abatoba kusaidia abatoba e Uganda ne mu nsi zonna ez'enjawulo ne kusaidia omukulembeze engeri genda bamu alwanamu okukwatayo kakati bw'owuliza oluyimba olwo beta struggle ziriyo bebibye nayimba ku mbeera gye tuyitamu. Arch Brainz bakutalira ebintu bibiri ku mmeeza. Olina air ticket ekutwala mu US, olina deal eyokusayiningibwa a record label emubere nga you can do your music ku bwerere. Ticket eno ekutwala ku US eriko obutuuze obwa America. Ne bakugamba londako ebintu bibi londako kimu kola deal weno kubera ebyokubeera n'obutuuze tebijja nnyo kunkola nga bwe nene bakusayininga bayinza okuba nga bagenda kusayininga nga omuntu kidipendi agenda kusayininga ebyaka emeka nante era n'eri gy'obooganya ogenda okufuuka omutuuze of course system okimanyi oyinza okubeera nga ogenza kubeera bakuwa obutuuze naye ogenda kumanyi bino ebyokukola nnyo okubeera mu buddu ebiseera ebisinga baka buwasinga kituufu nnyo ekyo home is the best. I'm proud to be Uganda. Kakati wano baba bakusayininze ogenda kukola bakuwe sente zodde wammwe nga bukola ki bw'ojoga bw'ojja okuba ebivulu buddayo bw'ojja kuba bakusayininga. Yeah man. Kugamba weyongera bwongezi business zikola amakampani buli kimu kyokola kitambula bulungi kati eri gyoyagala yonna ojja kugendayo olwekyo kyoli kitegeera. So Arch Brainz tusubire kikati abakulaba abawagizi bo bonna bbanga lino lyonna lyomaze nga totuwa music muyina omuleme dane tomulerizinga kubanga atamba abaana bano nabawako mbawadde chance kuba nfuza ekintu kya wano okumala ebbanga industry wakajiwambira emyaka emeka ya UAE najja wano najiwamba okuba najja nikapaka kakati bwe bakiteganda Arch Brainz ayingidde mu UAE ne bakuwerawo engule nabasangawo ne bandabako ku kiwaaka katono ne baagala bannwanyise kulwakuba nti wano waliwo enkokola wano we najjira wano nasangawo enkokola ziri ez'amaanyi okuyitawo nga ziri buli wamu si bayimbi si baki naye nze ndoza abalaba buklipu bwange obweddanga nakalumba wanajjanga manyi mbwoba eva Kampala ng'oli wa ghetto oba mubi oba tenakyotya nze nazikolezanga ku street za wano abamumanyi mumanyi era nenteekayo wasainaka dugu ng'ayina ekibuli oyo nenkubako luyimba ne mbagamba si buli wakabi tyaba ku posta nga abasajja okola nabo ne bakukuba enkokola bakuyisa ku kivulu ne bagenda okuyingira ne bakozesa ne bagana okutasula nengamba kiri kita kino nga nabo abayimbi benasanga waawo bavunama bafukama nengamba nze nava Uganda najja kunoonya tegedde kwe kuba oluyimba lwasooka siru wakamita bakuposta nenkuba okubeera wakabi mu ggwanga olina kukola na bidi okufuna kubulamu obuliko blue band ebintu bya kibuli osana oteekemu ku ndondi okuwala bufeeko obukuzanyisa obubali kati embuuza nzani yakuba she ziri complete wayitanga masikini oli kisaati nagenda okulaba nga bonna bantu nabe bati ne bagamba omuwona mpita nangamba nkuyise ku kivuli kyali kya desires nabyakuba nti ayina ekitone olumba ali bubi ku street bubi buli kirabu zinyingira baba bangosa ku mulanga baganye okuyinga kibuli kinyingira. So lastly to your viewers omwaka guguno gugwako basubire church pia do you have a show gyotegekedde abawagizi bo oyinayo performances zonna show December ekyasoza okubeera akabi era ngenda kubanga mpita abantu bange ngemperekeddwako abasajja nga Dr. Week n'ekikosi kye abasajja nga Bonman n'ekikosi kye kale basigadde kyeyegenda kubeerawo show tulina ekifo kye tuli mu kutegeka wano ekisinga okuba ekyamaanyi then era ninawo ne show ku Dubai Marina basajja b'Amerika olw'omuvubuka basajja b'Amerika bamuyita GSP rapper tulina ekivulu nabo ku December era bantimbye dda ku posta zaabwe era ngenda kuba okuyingira ngenda kuba emitwalo 3.5 age Uganda era nze omunauganda yekka wano mu UAE bwe bataddeko nkadde bano bo babeerera nga balwanira kino nze olwedde ndiwala nnyo balwanira numbers golwanira fame kati nze olwedde ndiwala nnyo kyobulaba nti bajja kulwawo nnyo nga bakugoba tebakukwata lwakuba nze tebajja kusobola bajja kudde eno batule emmotoka z'abasajja betwamalayo
Kale. Lastly, before I say that show obugambo bwobusembayo to the viewers of the broadcast oberengo bategeza nabichibi obategekedde of course on meza tuberenga tufundikira iyo lunako lwalero ngenda kubatera oluyimba baliita oluwina yaman olincha waliwo oluyimba lwenzaako olugenda okuta osobola tuwa makapera kawina oluwina kano kaweereza buli annafuye ku mutima lemerako embeera ne bwe kuba sama leero tolidde naye nkyakawunga mutama obuwanguzi muve ngombo ya kadama Uganda ya leero wasigala talama mawini omutima gwo gwakaluba gwali ewala sembeera nkukuba kama the underground king obugambo bwobusembayo yamani oliwina topo watofukaluza babisekeyesa agati je tuli era tukyaliyo yamani gandina omusajja ono Kaifash Uganda ate nga bwe tuli tuweereza ate nga aweereza ebyakabi byonna mugenda bisanga wano ate kuno omukutu gwa kabi nnyo bagendeko mu subscribing mu commenting ate mugende ku YouTube channel yange bagita Arch Brainz mu commenting mu liking mu subscribing YouTube Instagram Twitter yonna gye ndi guteka mu test Arch Brainz TikTok nayo mbayo nze mbawo mbagamba yes so nako lwaira batulaba ku broadcast tubadde ne mwana mulezi Arch Brainz underground king agezaako kubanga atuliramu ensonga ez'enjawulo music nga bwatambula mu UAE biki byaleetedde ebipya era nga very soon tomorrow agenda kuba releasing oluyimba lwe baluyita the winner beera nga olunoonyako ku YouTube channel ye Arch Brainz agenda kuba alutambuza audio eyo ebeere ng'etuuka ku buli omu. Let us support each other the Ugandans tusobole okusitula industry yaffe singa tetubeera ku majja ne tukwata ku basajja nga bano n'ogezaako kubanga omusupportinga mu ngeri y'enjawulo gy'oba ng'osobola ate mwe kennyini bwe mulaba nga waliwo ekiganyi mwe mugenda omuvuma. So instead okubanga tugezaako omuvuma tugezeeko okubanga tumusupportinga bigaane ku lulwe naye nga ffe tumuwadde omukwano ogwo tumulaze lava eyo nga muganda waffe nga omunnayuganda munnaffe. So subscribinga likinga Arch Brainz YouTube channel era nga ne Kaifash Uganda the broadcast oberenga olwera maso n'okubanga era linnya lijja kuba yinza omu. Yeah man. Buli wabagenda wonna Arch Brainz office era yinza omu. Arch Brainz kyokka era yinza omu. Ndi buli wamu. Yeah man. Balimu nga ki. So tetugenda kubanga tusuka wano olunaku olwaleero mbagala nnyo mwenna abeekumira ku the broadcast basigalize Kaifash Uganda straight out of the exhibit Uganda to the world the alien skin of Dubai the Bobby Wine of UAE nobody say nobody gambayo I see akumata kumira pera